Amazzi gano amayonjo gavumenti agabye ku byalo kuli kya Bigulu ebisangibwa mu ggombolola y'Ekinoni ne Kito nga byonna biri mu disitulikiti Nakaseke nga gabatwaliddwa omubaka wa pulezidenti Nakaseke Rosemary Byabashaija. Amazzi gano mugalabirire bulungi buli omu yenna ananywako azaala abalongo basatu babiri. Projekiti z'amazzi zino bbiri zimazeewo ensimbi esooba mu kawumbi kamu era ng'omulimu guno abaminisitule by'amazzi bagukwasa ba kampuni ya Nexus Green ng'ensimbi ezikoze gavumenti yazeewola okuva mu gavumenti y'e Bungereza. Abatuuze basiimye gavumenti olw'okubawonya engendo ze babadde batindiga nga banoonya amazzi nga n'abalala babadde banyaga bidiba ge babadde bagabana n'ente. Oluusi ekidomola tukigula ku nusu lukulu okukijja ku ddaamu ate oluusi we tugajja zinywereramu naffe ne tunywa oluusi ne gatulwansa bwe tutyo kale. Twebazizza ekyensusso era amazzi ago gasobodde okurikavalinga ebyalo 3. Kitegeeza nti ekizibu kiri ekyokusimanga bowa ne tusangawo nfuufu kikansolingibwa oba kikendeddemu. RDC Byabasajja asabye abatuuze okusima gavumenti y'NRM olw'ebyo byezze bakolera. Ekintu ekyo okulaba nti kituukirira si kyangu. Kyova olaba njagala kwebaza nnyo pulezidenti waffe agezaako okutulwanirira n'afuna emikwano kati gavumenti ya Bungereza yatukwatirako ku projekiti eno. Bo abazzukulu ab'ekika ky'Ennyonyi Nakinsige balamaze ku butaka bwabwe ku lusozi Mirembe mu muluka gw'e Wankoba Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono ng'omukolo okulembeddwa ab'essiga lya Kasukusuku gwetabyeko omutaka w'ekika ekyo Fred Mayiga Kyeyune. Abataka b'ebika eby'enjawulo n'omukubiza w'olukiiko lw'abataka mu Buganda Dr. Grace Kizito Bakyayita nga batandise n'okutongoza engoma entamiivu. Batuzaawo engoma zino entamiivu. Tusaba omulimu guno gukole mu bwesimbu. Ow'ebyenkulaakulana mu kika ekyo Haji Abbas Nguvu ayogedde ebyenjawulo ebituukiddwako mu kika n'asaba abazzukulu okwongera obuwagizi. Mu myaka wanazzaamu amaanyi nti emabegako eri waliwo n'emyaka egyatuyitako nga situzannyira ddala Bannakinsige ne ku maapu tetuliiko naye kati ku maapu kwetuli. Katikkiro w'ekika ekyo Noah Ssekirembe akubiriza abazzukulu ku bumu. Ensimbi bateesezza ate bakoze n'emikono ate n'okubaawo babaddewo era beetabye mu nsonga nnyingi ezitutuusizza ku kkula lino erya leero. Omukubiriza w'abataka asabye ab'ekika ky'e Nakinsige okwekulaakulanya nga bayita mu kukozesa ettaka lyabwe. Emmere ebenga teggwa ku butaka tujja kufunako emmwanyi. Enfuna y'ekika mu byabadde binoonyezebwa biki ebiba bikolebwa ekyo kisobola okuyingiza mu kika ebbanga lyonna. Omutaka Mayiga yeebazizza abazzukulu abazze okulamaga n'abasaba okwewala enjawukana. Abazzukulu abali obumu saagala bazzukulu bakweyawula saagala ntalo njagala bazzukulu abali obumu. Robert Musanje ne David Msika Lyankolo bye bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.